Essula ey'e12. Era bano be bakabona n'Abaleevi abayambuka ne Zerubbaberi mutabani wa Seyalutyeri ne Yesuwa, Seraya ne Yeremiya ne Ezera ne Amaliya ne Maluki ne Kattusi ne Sekaniya ne Lekumu ne Meremosi ne Ido ne Ginesoyi ne Abiya ne Miyamini ne Maadiya ne Biruga ne Semaya ne Yoyalibu ne Yedaya ne Salu ne Amoki ne Kirukiya ne Yedaya. Abo be baali abakulu b'abakabona n'ababaganda baabwe mu nnaku za Yesuwa. Era nate Abaleevi, Yesuwa ne Binnuyi ne Kadumyeri ne Serebiya ne Yuda ne Mataniya eyali omukulu w'okwebaza ye ne baganda be. Era Bakubukiya ne Uni baganda baabwe ne baboolekera mu bisanja. Yesuwa n'azaala Yoyakimu, Yoyakimu n'azaala Eriyasibu, Eriyasibu n'azaala Yoyaada, Yoyaada n'azaala Yonasaani, Yonasaani n'azaala Yadduwa. Mu nnaku za Yoyakimu ne wabaawo bakabona emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe: owa Seraya, Meraya; owa Yeremiya, Kananiya; owa Ezera, Mesulamu; owa Amaliya, Yekokanani; owa Maluki, Yonasaani; owa Sebaniya, Yusufu; owa Kalimu, Aduna; owa Merayosi, Kerukayi; owa Ido, Zekaliya; owa Ginesoni, Mesulamu; owa Abiya, Zikuli; owa Miniyamini; owa Mowadiya, Pirutayi; owa Biruga, Samuwa; owa Semaya, Yekonasani; n'owa Yoyalibu, Matenayi; owa Yedaya, Uzzi; owa Salayi, Kalayi; owa Amoki, Eberi; owa Kirukiya, Kasabiya; owa Yedaya, Nasaneri. Abaleevi mu nnaku za Eriyasibu, Yoyaada ne Yokanaani ne Yadduwa ne bawandiikibwa nga gy'emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe, era ne bakabona Daliyo Omuperusi nga ye kabaka. Batabani ba Leevi, emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe, ne bawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomumirembe okutuusa ku nnaku za Yokanani mutabani wa Eriyasibu. N'abakulu b'Abaleevi: Kasabiya ne Serebiya ne Yesuwa mutabani wa Kadumyeri ne baganda baabwe nga baboolekedde okutenderezanga n'okwebazanga ng'ekiragiro bwe kyali ekya Dawudi omusajja wa Katonda, ekisanja nga kyolekera ekisanja. Mataniya ne Bakubukiya ne Obadiya ne Mesulamu ne Talumoni ne Akubu be baali abaggazi nga bakuuma amawanika ag'oku miryango. Abo be baaliwo mu biro bya Yoyakimu mutabani wa Yesuwa mutabani wa Yozadaki ne mu biro bya Nekemiya ow'essaza n'ebya Ezera kabona omuwandiisi. Awo bwe baatukuza bbugwe wa Yerusaalemi ne banoonya Abaleevi mu bifo byabwe byonna okubaleeta e Yerusaalemi okukwata embaga ey'okutukuza n'essanyu, nga beebaza era nga bayimba, nga balina ebitaasa n'entongooli n'ennanga. Abaana b'abayimbi ne bakuŋŋaana okuva mu lusenyi olwetoolodde Yerusaalemi ne mu byalo eby'Abanetofa, era ne mu Besugirugaali ne mu nnimiro ez'oku Geba ne Azumaveesi, kubanga abayimbi baali beezimbidde ensiisira okwetooloola Yerusaalemi. Awo bakabona n'Abaleevi ne beerongoosa, ne balongoosa abantu n'emiryango ne bbugwe. Awo ne nnyambusa abakulu ba Yuda ku bbugwe, ne nteekawo ebibiina bibiri ebinene abeebaza ne batambula nga basimbye ennyiriri, ekimu nga kitambulira ku mukono ogwa ddyo ku bbugwe mu kkubo ery'omulyango ogw'obussa. N'oluvannyuma lwabwe Kosaaya n'atambula n'ekitundu eky'abakulu ba Yuda, ne Azaliya ne Ezera ne Mesulamu, ne Yuda ne Benyamini, ne Semaaya ne Yeremiya, n'abamu ku baana b'abakabona nga balina amakondeere: Zekaliya mutabani wa Yonasaani mutabani wa Semaaya mutabani wa Mataniya mutabani wa Mikaaya mutabani wa Zakkuli mutabani wa Asafu, ne baganda be Semaaya ne Azaleeri ne Miralayi ne Geralayi ne Maayi ne Nasaneeri ne Yuda ne Kanani
nga balina ebivuga ebya Dawudi omusajja wa Katonda, ne Ezera omuwandiisi ng'abakulembedde. Ne bayita mu mulyango ogw'oluzzi n'okusimba mu maaso gaabwe, ne balinnya ku lutindo lw'ekibuga kya Dawudi, bbugwe wayambukira waggulu w'ennyumba ya Dawudi okutuusa ku mulyango ogw'amazzi ebuvanjuba. N'ekibiina ekyokubiri ekyaba abeebaza ne bagenda okubasisinkana, nange nga mbavaako ennyuma, wamu n'ekitundu ky'abantu ku bbugwe engulu w'ekigo eky'ebikoomi okutuusa ku bbugwe omugazi, era engulu w'omulyango gwa Efulayimu, n'awali omulyango omukadde, n'awali omulyango gw'ebyennyanja, n'ekigo kya Kananeri, n'ekigo kya Kameya okutuusa ku mulyango ogw'endiga, ne bayimirira buyimirizi mu mulyango ogw'abakuumi. Awo ebibiina byombi ebyaba abeebaliza mu nnyumba ya Katonda ne biyimirira, nange n'ekitundu ky'abakulu wamu nange, ne bakabona Eriyakimu, ne Maaseya, ne Miniyamini, ne Mikaaya, ne Eriwenayi, ne Zekkaliya, ne Kananiya, nga balina amakondeere, ne Maaseya, ne Semaaya, ne Eriyazaali, ne Uzzi, ne Yekokanani, ne Malukiya, ne Eramu, ne Ezera. Abayimbi ne bayimba n'eddoboozi ddene, Yezulakiya nga ye mukulu waabwe. Ne wabaawo ssaddaaka enkulu ku lunaku olwo, ne basanyuka, kubanga Katonda yali abasanyusizza essanyu lingi, era n'abakazi n'abaana abato ne basanyuka. Awo essanyu ery'e Yerusaalemi n'okuwulirwa ne liwulirirwa wala. Awo ku lunaku olwo ne balonda abantu okuba abakulu b'enju ez'amawanika olw'ebiweebwayo ebisitulibwa, olw'ebibala ebibereberye n'olw'ebitundu eby'ekkumi okuzikuŋŋaanyizaamu, ng'ennimiro ez'oku bibuga bwe zaali, emigabo egyalagirwa bakabona n'Abaleevi mu mateeka, kubanga Yuda yasanyuka olw'abakabona n'Abaleevi abaaweereza. Era baakwata ebisanja bya Katonda waabwe n'ebisanja eby'okulongoosa, era bwe batyo bwe baakola n'abayimbi n'abaggazi, ng'ekiragiro kya Dawudi bwe kyali n'ekya Sulemaani mutabani we. Kubanga mu mirembe gya Dawudi ne Asafu edda waabangawo omukulu w'abayimbi, n'ennyimba ez'okutenderezanga n'okwebazanga Katonda. Era Isirayiri yenna mu biro bya Zerubbaberi ne mu biro bya Nekemiya ne bawa emigabo gy'abayimbi n'abaggazi ng'ebyagwaniranga buli lunaku bwe byali, ne batukulizanga Abaleevi, Abaleevi ne batukulizanga batabani ba Alooni.